amazima ga Katonda mu ggulu kamiliyoni okuba nti bw'alwala maama we yabeera ku kitanda. That is a very enough example okukulaga nti talina mpisa. Tasobola kukontrolingibwa oba kugambibwako muntu yenna. Buli lwotatya mukyalawo na famire yo obulamu buba bugenze. Etegeza Abba bye yabadde ayogera. Abba mutuufu 100%. Nene bw'atandiyogedde ffe olwedde twabadde tukisensinze. An icon, a rich man, n'ogwa ku ndiri abakazi babadde onywa nabo bbiya baliriddawo. Lwaki tolabayo ali ku sayidi yaawo? Nze njagala ondage ebifaananyi bya Bebe Cool. Ondage ebya Bobi Wine. Bebe Cool baamukuba amasasi era Zuwena yaliwo. Nze njagala ondage. Bobi Wine yali omulwadde era Babi yaliwo. Bamukubye eki? Olabayo wa family nti ono sister we yaliwo. Kati obutaba na buvunaanyizibwa bwa musajja lwerumba okumukuba ku ndiri bwe n'omulaba na maama we. Maama alina emyaka gyatuuka nga takyayinza kulaba bwerere bwe. Aye maama aba akwagala nnyo okusinga abantu abalala. Kitegeeza oli wa mpisa mbi eri ebitonde ebirala byonna. Njagala atereeze butereeza byakola ki? Aye kalina ekizibu. Nga ki? Yanditubuulidde ekimumalawo. Kuba ffe entambula gye yatambulamu okuva mu lockdown twagiraba era ne tumulabula. Nti kagende kadde oyo, kagende kadde oyo. Bw'oba wajja gye tuli ng'oli munene olabikako. Kyo kikutwala supiidi. Birowoozo. Ebyaki? Ayina ebintu bye ebiwalayo bye yakwata. Tetumanyi. Ebirowoozo ki? Ye just pressure we yayitiridde. Akola business ki? Pressure we yayitiridde. Abavubuka mwegendereze. Pressure we yayitiridde. N'akikola live ku TV. Ekyo tekigasa. Ekyebuuzibwa. Ekyo tekigasa. Ekyo tekigasa. Ffe kasita tukakasa obulungi nga symptoms abasawo ze baatugamba. Ne signs. Okuleka ng'otunnyonnyodde. Nti bannange nakola kino na kino kye kyandeetera embeera bweti. Yembeera okufaanana bweti. Mutasolomera kasiriimingiti. N'akogga kayanja. Bwe yeeraba yeeyagala. Gwotuuke n'okweyitako kubanga Lidia zimayirira ddani bwe yeesanga n'omutuufu. Yoyo nyini omutuufu. Kankubulire kino ayogera ekintu ekituufu ekyamutuukako. Nze just neebuuza ki ekiyinza okunkaka nti Zanero neekebezeze ku da final channel live. Ati wano olina bw'oyagala okukakasa. Lwaki oyagala otukakasa bye tutakubuuza? Ekyo kye nasoose okwewuunya mu TV eri professional neegamba nti bannaye olw'okuba abantu boogera ku TikTok bangi kati presenter kajje live mweno show ne producer n'akikiriza weekebere ani gw'okubira akalango. Lwaki totuwa buyi mpapula zo za busawo kyakutuukako ekyo n'obujjanjabi bw'oliko. Ati okusinziira ku ddwaliro gundi mbadde ku ddagala lino kubanga teriiyo kukogga bwe kutyo kwa mirembe. Ati siwanditulaze result za pressure. Naye ate n'abasawo bagamba tokkirizibwa ku disclosinga bulwadde. Ye musawo yatakkiriza. Naye gw'osobola kifire bongero yakakasa ni mulwadde wa siriimu. Gw'osobola okweyogera. Omusawo yatakkirizibwa. Tutegeerayo n'ekirwadde ekirala ekiyinza okukozza omukazi omulungi. Mu supiidi nga bwe kyakukola. Oba wayagala muka musajja. N'akuloga okogga. Abakazi bakumalawo wano eddogo eriri wano olimanyi. Ngali kujwa mu musaayi. Mwana kusingirira omusangike ne gukunuuna ekiro n'emisana. Ogenda okulaba osazeeko. Nze just nasinze kwewuunya kikolwa kya kwekebeza live. Balina akatale ke bateekawo. N'engamba omuntu ddala ng'omuntu tanoonya katale ng'era talina wakakasa bakasitoma. Simanyi bantu bwe boogera. Bye byanzukiza oli Akiramu nti yawali futi mbw'ate bwe yawali futi n'amugamba baseremu balwadde n'amutwala ku ddwaliro amukebera. Onkebera otya nga togenda kundi? Ebintu byawano. Ako kosa akategedde. Kyekituufu naye banda kye babala ffe twagala baga ntukakasiza nnyo ku symptoms and signs. Buli tulage namba puleti zaayo entuufu yeeyo. Ekyo kirenjiroofu ekyo nakyo kyaliko namba ekyo kibyemu nakyo kyaliko namba puleti yeriko Miki. Nenda gendo kukiranga kiri ku UAR. Just
Gawada ba social media just bakutiisaamu. No, tewaliwo kuntuyisa kubeera bagwandaba. Kati obusente bwe yandikuttawo bosimanyi kubuwa amaana bannasa kumukolerako kaliko miki obadde obugula mu kiro y'ensigo. Nakole kyasi. Nogenda n'onoonya ekisanvu mu season gye tugenda mu yankuba n'olima kasooli. Bibisobola okubaako bye bikugattako naye okyapangisa oli munaku nekyogenda okulya enkya tokimanyi oli nkoko eniera mutenzi bwe waguza Range Rover. Waguza Range Rover nkubire nnyoko. Omugambe ki? Mubulire biri ku social media. Omwana ayolona sente. N'ekikukubira obukubiro nnyoko kimukaddiyeeko. Oli Kampala gwetenda sente nga bw'oli big spender. Kana ikolo yo mazazirandiro odigwe miki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623888 Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeera ne President Calvin Kayanja okuva Calvin Kayanja Margaret Care Services ne Staff Favor Ambassador kwayagala ogenda ku kyeyo nga bulijjo tubeera naye buli week. Olunaku olwaleero nyongera obaziga tubatusibako Almutawa Enterprises Uganda Limited Nana Hub Mouthwash ne Haji Yasin kiza omusomi w'eddua. President soko obuze kubakulaba bagamba ki mikwano gyange mwenna gye muwangalira mutuusaako engalo omwaka guugwo tunaatera okugukuma oluku mu mutwe nsubire nti wasuubiza abantu ne wasaba Katonda byakuwadde mu mwaka guno gweno gwatawadde mwaka guno kasita akuwadde obulamu byonna osobola okubikola kasita obeera n'obulamu. Okay. Tulina ensonga nga ssatu nnya ezibadde zitambula ze twagala obenga otunulamu. Tulina ensonga ya Dr. Jose Chameleon okubeera nga ebintu byamutambulira bulungi obulwadde bwamusalako awo bw'amaanyi n'abeera nga agenda mu ddwaliro. Then story nejange developinga principal agenzeyo bamuganye nti kamera abagenyi bagenze ate bakutte video tubalya awo nabenanga video developinga Marcus Abba Mayanja mutabaniwe naberanga alina byajja okwogera okutangaza kumbeerera n'alabula nti myaka ebiri dokita abate yeterezezza ajja kubaafa bangi ne bamuyingirira mu ngeri emu oba endala tulina kantandikire ku story eya Abba Marcus Mayanja mutabani wa Kamili okuvirayo kitaawe bangi nabalabye ne mukwano gwange bajjo nga atabukira omwana n'abalala however fenga abasajja tulina okukimanya nti entalo zaffe ze tukozinga mu maka n'obulagajjavu mu kutwala obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tunaaba tetukirese entalo tugenda kuzirwana n'abaana baffe bw'otunuulira omwana oyo muto mwe temulowooza nti tategeera ku kikyakola naye ki ekimuwa obuvumu byebyo bye yalabanga Kamili bye yayisa mu maama we okitegedde nti abaana bano buli lwe tukosa abakyala gwe n'ogaana okuvunnamira omuntu yenna n'ogaana okutya omuntu yenna mu nsi eno naddala mu makaago buli lw'ovaawo ng'omaze okutulugunya omukyala
amaziga gakabira mu baana bo. So baganda bange abasajja buli aganya okukula n'okutwala amaka ne famire ye ng'ensonga n'okunoonya ekitiibwa n'okulaba nti abaana bano kibalaba kyayisa maama waabwe enkya naawe bigenda kudda mu bulamu bwo. Kyomulaba olwaleero tunuulira kya Kamiliyoni naye si yekka entalo nyingi eziri mu mafamire lwa abasajja kujooga bakazi omwana aguma omutima. Abaana bano babubirako bannyaabwe, abaana babuwanirako bannyaabwe, balwana entalo z'abannyaabwe singa ddala oba okoze maama we ekintu ekiri genuine. Naye n'ojooga omukazi togambwako actually sigamba nti kyakamiri naye nkitangaaza mu families zonna. Twalabako n'ewaabwe Jingo nga coincident ya Masasi. So tukitunulira okuva ku famire ya Bujingo. Mulimu famire ya Kamali oba Kamali omusajja oyo omulwadde. Okitegeera ne families endala nyingi ezisika n'olaba nga abaana baviiriddeyo kitaabwe. Ne fe abasajja twebuuza ensobi tuzikolera ludda wa. Nero tuyina emyaka gye tulina okutuuka mu maka gaffe abaana bw'olaba nga batandise okutegeera kkiriza okkakkana eri maama waabwe muwe ekitiibwa kye banaasinziirako bakuwe kiweetaaga. Naye nero tulemye okukuuma empisa mu maka kyekisookera ddala. N'ojooga omukazi n'okuba n'otamiira tovunnama totya muntu yenna ku nsi. Abaana bano bw'oba ovuddewo maama waabwe abakuŋŋaanya n'abannyonnyola nga bw'oli omwenzi. So abaana bakula n'omutima ogwo. Abaana buli lwe baako sayidi etalina justice, abaana buli lwe baako sayidi enyigirizibwa mu maka bajja kumaliriza bennyini nga bakwegobedde nga bakwerizoningidde. Daniela bulijjo ayomba mulaba ateeka ebigambo ku mikutu, ayogera ku famire, ayogera ku ki n'akabonero akalaga nti omuntu tasoboka mu nsi eno kwe kuba nti omusajja omukulu ng'olina buli kimu osobola okulwala n'ojjanjabibwa nnyoko. Maama tukkiriza oli muzadde wange ne maama alina emyaka gy'akola ki? Gy'alina okukomako. Gy'alina okukomako. Sayini esooka nti maama wo teyakukuza bulungi ye kwe kukwejjanjabira mu bukadde bwe. Abakazi b'obadde onywa nabo biya baluwa bewazaalamu abaana baluwa. Kankubuulira omusajja nga yeeyisa bulungi nga mulungi ne bw'ayawukana n'omukazi ne lumukuba ku ndiri omukazi adda n'amujjanjaba. Ne ku bakazi bonna b'odigize nabo mu nsi eno nga teri ayinza kujja kubeerera ku kitanda. Abasajja tweyisa bulungi tweyisa tutya. Njagala okibale mu nero nze nalwaza taata wange n'afa. Ne taata wange yali yayawukana ne maama wange. Naye olwamukuba ku ndiri maama wange yadda n'akola ki? N'amujjanjaba ku kitanda. Naye omusajja omukulu ate nga taata wange teyali mugagga. Naye omusajja omukulu obugagga olina ekitiibwa olina amannyo olina buli kimu ky'oyagala okirina mu nsi n'obulawo omuntu akujjanjaba nga maama wo yakyayiraba obwereere bwo ne bumu bukadde bwo. Okitegeera? So tutambula tutya mu bulamu bw'ensi eno. Eyo sayini esooka obutaba na kitiibwa mu nsi. Sayini ey'okubiri obutaba na gwe kitiibwa yenna kubanga nero omuntu yekka atasobola kuvaamu ye maama wo. Ye maama wo. Kitegeeza ensi yonna mpisa embi ku jjogo lyo ku ttamiiro lyo ku butawulira bwo. Okitegedde omuntu yekka mu nsi eno anaalemererwa ensi yagambibwako nnyina. Ye nawulira Bebekulu we yagendayo yagamba maama sooka oddeeka. Bebekulu ennaku zino alina ebintu byakola professional nga tebikyali mu mawulire. Simanyi lwaki. Mujjukire okuva ku nsonga za Alien Skin. Bebekulu eno ebintu bye tebikyali nnyo mu mawulire. Naye advise eyo bw'aba nga yagiwanga eri mu mawulire Bebekulu mutuufu. Omusajja nga Kamiliyoni ojjanjabirwa otya maama we kisooka kitulaga nti olina empisa embi mu daily life. Lwaki buli omu kuba ekyo okubeera ku ndiri nga nnyoko yakuliko buli omu yenna gw'obadde osaasaanya naye agukusalira. Osegedde oli muntu atawa muntu yenna kitiibwa. Obulamu bw'omusajja n'ekitiibwa kye butandikira mu maka ge. Mulimu omukyala, mulimu omwana gwe wakulira Bulaaya, toyina byonna bye weetaaga. Kamiliyoni alina kyayinza okulemerera okuwa omwana we. Ne bw'aba amukoledde bugagga yakulira Bulaaya. Kati so Katonda ababulesinza abawadde buli kimu. Abaana bammwe batuuse batya okuva mu ngalo zammwe.
ekyo kyebuuzanga nnyo Nero. Katonda nze bwe mbaka miliyoni olwaleero nandibadde n'abatali bange kuba obuvunaanyizibwa nkola ki mba mbusobola sente Katonda mba mmanyi nti mu stage ya kamiliyoni sente azirina kijja kikyokuba nti abaana bo bonna bakazi be babakukuliza kubanga bw'otunuulira bitterness n'engeri omwana ono gye yayogeramu n'obuvumu bwonna bulaga nti kamiliyoni tamanyi na kye yalidde kyamisana wadde ekyeggulo. Omwana okutuuka okwesimba ne mu jjajjaawe okukulaga nti famire eyo bwe buzibu bwa dadi teyeetegeerera ate nabali tebamuwabula ate nga maama simunenya. Maama takyayinza kuwabula kamiliyoni yamuvaako alaba mulabe ye maama wange atayinza kuŋŋamba ki. Kati kankubuulire Nero mukazi wange asobola okumpabula okusinga maama wange kuba maama nja kuddayo ntuulaawo tuseke nzaamulabirira nze kabiriitike. Naye omukazi alina byasinziira otuswaza okola kino oyendekuza maama ayinza n'okukuwagira nti wamma batambulemu nazalako ositegedde gaziya ekikaka yange gaziya ekika mukazi ng'akumanyira ate yakusanga okoze buli kimu. Oluusi tulina bye tukola nga bamaama tebabimanyi ng'omukazi ono yajja okukola ki naye musajja omukulu gw'obulwa akubikka eka era obulamu bwa kamiliyoni butono nnyo mu nsi. Aba ayinza okuba mutabani we yamuwadde emyaka 2 nze ndaba kamiliyoni guno omwaka gwe tugenda gujja kubeera muzibu eri obulamu bwe. Nanti yamugambye omusawo yamugamba senga tokendeeza whisky talina bayinza kumukendeeza agenda mukendeeza kuba ebitwala ebirowoozo be baana ewaka obudde obuwe ku mukyalawo muddaawo munyumyemu naye gwe tolina wadde akubikka. Kamera eyo erina lenzi gitambuze oteeke mu bantu obadde ki kati bannayo wadde ki kale genda mu maaso. Obuvunaanyizibwa n'obulamu butandikira mu maka. Kamiliyoni olwala ne bw'omugamba nti va ku whisky va ku mwenge nga talina famire ye tali kiwummuza birowoozo nga kubeera na mukyalawo waka mutuddeko awo munyumyako akulabiridde akufumbidde ekyenkya yamanyi nti olidde oluusi n'emmere tuwekakankake kiyamba obulamu. Gwe njagala otunuulemu obulamu bwe twalinga mu buwuulu ekitegeeza omwana kyamugamba kendeeza ku mwenge tewali kyewayinza kukendeeza nga famire teriiwo kuba talina substitute ya famire okuvaawo gwe mwenge. Ali mu bulamu obw'obutaba na buvunaanyizibwa ali mu bulamu ng'ayingirira waayagala naye ng'ate emyaka gigenze. Oli mu bulamu ng'olina kwekubya buli kadde oli mu bulamu ng'olina kusula gy'olaze olina w'olina okutuuka olabire ku bakamiliyoni ne Bebe Cool olabire ku Bobi Wine ne Bebe Cool. Bebe Cool oyo mulaba nga lasita naye lwaki omanyi nti ekyokukuuma ekitiibwa ky'amaka ge kigenda kumuwangaaza nnyo mu nsi era kyekimu ne Bobi Wine. So kamiliyoni ayina kyataakoppa. Endongo yo yagikuba n'abasinga endongo wagikuba naye waliwo empisa ez'omumaka. Sekende kankubuulira olaba nti abo baba basita naye maka g'omuntu obeera nno mu father obwasita bwe bulina we bukoma n'otuuka ewaka omukazi n'akubuuza walidde lwaki tolidde ovuddewa lwaki toyagala kulya mmere wasuzeewa obwasita bulina gye bukoma ku gate kati so toyinza kuleeta bya stage na bikaali muki mu maka. So kamiliyoni alina okukkiriza ayambale engoye ba Bobi Wine ze bayambala ba Bebe Cool mikwano gye nti otunuulira amaka gaabwe gali well set. Abaana kamiliyoni Bebe Cool abeekuliza Bobi Wine abeekuliza era ogenda kulaba nga n'obulamu bw'abasajja abo tolina gw'osanga mu bbaala tolina gw'ojja kusanga ng'alina gye yasuze nga tamanyiyo. Top Rasta Bebe Cool oyinza okuwulira nti yasuze mu bbaala era waaba agenze ku trip era eba emanyikiddwa nti sijja kudda ayina amuvunaanyizibwako atali nnyina. Amazima ga Katonda mu ggulu kamiliyoni okuba nti bw'alwala maama we yabeera ku kitanda. That is a very enough example okukulaga nti talina mpisa tasobola kukontrolingibwa oba kugambibwako muntu yenna. Buli lwotatya mukyalawo na famire yo obulamu buba bugenze. etegeeza Abba bye yabadde ayogera Abba mutuufu 100%. Nene bw'atandiyogedde ffe olwedde twabadde tukisensinze. An icon a rich man n'ogwa ku ndiri abakazi babadde onywa nabo bbiya baliriddawo. Lwaki tolabayo ali ku sayidi yaawo?
nze njagala ondage ebifaananyi bya Bebe Cool ondage ebya Bobi Wine. Bebe Cool bamukuba amasasi era Zuwena yaliwo. Nze njagala ondage Bobi Wine yali omulwadde era Babi yaliwo. Bamukubye eki olabayo wa family nti ono sister we yaliwo. Kati obutaba na buvunaanyizibwa bwa musajja lwerumba okumukuba ku ndiri gwe n'omulaba na maama we. Mama ine emyaka gyatuuka nga takyayinza kulaba bwerere bwe. Aye mama waba akwagala nnyo okusinga abantu abalala. Kitegeeza oli wa mpisa mbi eri ebitonde ebirala byonna. Ekyokubiri kino ekyokuteekuliza abaana bammwe na kufaayo ku family zammwe kigenda bahontinga. Olina okutuuka ebikaseera osetolinge mu bulamu. Kati Chameleone talina amugamba mazima. Mukazi we yandi mugambye amazima. Naye buli amu obwa girlfriend mupya alaba sita. Gwe notabaako na muntu yenna akumentali nze. Nze nkubuulidde maama tekimala. Maama alina kyasobola okuŋŋamba nze Kayanja nenkuba wali amabega n'enkikukoze ne monitoring eyinto ne kunze. Okitegedde? Kuba nkimanyi maama siyinza kumufiirwa. Maama ne bw'anaayomba ati ejja tugenda kuddingana. Naye omukazi asobola okukugamba nti nze nnoba. Nyenze. N'oyita ab'ekyalo bonna. So that's the Chameleone alina okufuna omuntu gw'atya. Okitegedde? Bw'aba taliiwo gw'atiiririra mu bulamu, obulamu bugenda kumubeerera buzibu mu nsi. Ate abadde bagamba nti Abba yakoze bubi okugamba taata we mu lujjudde. Abba yandikoze eki? Abba yandikoze eki? Kye njagala mubuuze. Ekyokubiri Abba mu byonna bye yayogedde kyekifu. Abba yababuulidde story entuufu nti ekitwala taata wange mwenge nabutabaako muntu amugamba mu nsi. Okitegedde? Kati so fenna twabadde tuli eno oba diversion za ssente oba diversion za ki oba ki Abba n'akugamba muzeeyi wange omusawo yamuwa emyaka emeka? 2. Obulwadde obumuluma si kintu kirala kyonna wabula ettamiiro. Nene ku luguudo omulundi abantu babadde baganye oggula eky'obulwadde. Abba yavuddeyo n'akikkaatiriza. Abba yakikkaatiriza. Abba yavuddeyo n'akikkaatiriza. So omwana ono yakoledde Chameleone. 1. Abantu babadde balowooza nti sitanti adduka mabanja. Ate nsaagala tukibuuse maaso kubanga omukyalo ono ye bakulaga bamuwadde access ogenda olaba Chameleone n'ebifaananyi n'abyekubya. Ne balaga n'omukwano mungi ennyo. Lwaki? Kati mukwano gwe mwabadde mugamba mubanja. Nga mujjongera wano ku TikTok. Kankubuuze kino. Abantu abalala bonna information baagijjeewa. Bad Black. Baagijjeewa. Kati Chameleone asobola okuba nga yakkiriza mu banja agenda amulabe. Atoyinza okwogera ku byesene nga ndi ku bedi. Nzo kukuba Kayanja. Togeza n'ofadde banja. Wangala. Togeza n'ogenda ne banja lyange. Bwe yamulabyeko tewalabye ng'agenze n'omukwano muyitirivu. N'eddwaliro ojja kuwulira nti yakiri yalinze. Nawulidde ne bamutwalira mu America. Kati awo nabakagiza abantu abadde bajookera nti dokita bamubanja kuba omuntu ssente ze boogera nga nyingi bwezi. Tasobola kuliisa ssebo kamere ne babajja. Secondly, toyinza kugamba nti Chameleone essale yalimu tebamubanja. Kyamu teri atalina bbanja. Ate kikulu ekirala abantu tebayinza kwogera information enfu. Ani yategedde omugagga nti ayingidde era ne programu ye ne Chameleone ani yagitegeerako. Kati ebyo gyebiri. Ka video kasobola kakade ka buntu bulamu. Kati yenna n'omugagga naye ayinza okuba abadde yeekengeddemu. Omuyaye tabanga simulwadde. Kangene nekakasize. So tusobola okukikkiriza. Naye nze nganze submission yagenda kuba bweti. Ekisobola okuyamba Chameleone kiri eki? Kiki? Kwe kubeera n'omukyala mu maka, kwe kubeera ne family. Nero buno bulamu bwayingira wotadde sitokisi wotadde underwear mulina emyaka we butuuka nga tebukola ki tebukyasoboka ng'olina ennyumba ogibeeramu wekka ne bozze nabo nga mwenge gwe gukubika obeerawo n'eggaali yo n'ekubugiriza obwo buyita bulamu n'eggaali n'abavubuka n'egganga bwe banywa enjaga teri agamba ku munne ono bw'ayingira eno ebikopo bwe bibiri mu kiyigo ebyo by'embeera kati mulina obulamu bwa Chameleone bwe mutamanyi. Olaba n'omusajja gwe mulabanga omulalu n'omusajja gwe mulabanga atalina mugaso ono owa comedy Amoti va ku Amoti ani
kino kyamoti kyeyaleeta bakiyita kyani Kapere. Kikapere. Olaba Kapere awangaaza omukazi. Kapere wali omuddeko nti yatamidde. Yagangayidde yeebisse omwenge. Alina n'ebirwadde byatakyayinza kulwala. Kuba omukazi amakinga sure Kapere alidde ekyenkya, alidde ekyemisana n'ekyeggulu. Ne bwakola bukoloza mbuuza Kapere amubikka n'omubikka. Kati Kapere kubwa Kapere bw'olaba asobola okubeezaawo amaka for all the years gye tumulabidde Kapere. Ate Chameleone star tolaba ne omusajja ono alina ekimubulako ekigenda okutwala obulamu bwe. Chameleone olwaleero yandibadde mu ssettuufu ebyaba Bobi Wine ne Bebe Cool abalina amaka gy'ogenda n'okyala omusanga wa kuba buli kimu akiriyo. Abalina amaka nga bw'avaayo ne mukyala we. Ne buli lw'okkiriza ettutumu lyo essente zo amaanyi go gafuge buli kimu mu bulamu. Omaliriza w'ofiiridde tewali nsiitaano bakutukkiramu babasanga mu matooyi mu biyigo. Ate basitawe batwe bafa byagenza okufuka yagenza onnaaba. Kati abasajja bw'omanyi tetusobola kwefaako. Otambula n'ogenda olugendo ogenze tosobola na kulya. Otegera embeera eyo naye ogasseeko enjala ogassa omwenge n'amaliriza nga yeebikka mwenge. Ekigenda okutta Chameleone bwe buvunaanyizibwa obutatya muntu yenna mu nsi. Bweranze koliraba maama wange nga yandi ku kitanda ye take all over yakibagati yambula wano manya ati kayanja agenda gemazi abakazi bembadde nnyo nabo bbiya baliriddawo. Ekyokubiri bwe mba mwagala kumuyamba munoonye bwe mumuzza ne famire ye kyokka kisobola okumuwummuza ebirowoozo. Ate oli ayinza okugamba ennaku zino basita tulaba bakola kiti nti bakwata famire zaabwe ne bazisindika ebweru. Anti nkubuulira ebintu ebyo mu binoonyerezeeko oluusi zigenda zitya. Abakazi abo oluusi bagaana okubabuulira amazima nti nemaganye naani. Naye Daniela yali wano ng'atugamba nti omusajja amukuba. Wano teyayogerako wano yalina empisa nnungi naye ku mutimbagano we yalabira obubi bwonna bwe yalinga akompleni. Era abamu ne bagamba alabika yagambye ne Abba nti nze we naayogera tebijja kutuuka bulungi baninako akakuku kati gweyogeraako olwo olutalo lubaddeyo era gye luli. Njagala otegeere yasooka kulemererwa Kamili kyenjagala okkirize naye oluusi abakazi basirika. Oluusi ebintu bya famire oyinza obutabitegeererawo n'ebino ebijja bibeerawo oluvannyuma bye bitulaga. Naye Chameleone weetaaga nzikiriza omukazi omu asobola okukulema naye lwaki bonna ntegeerekese bulungi. Nsikiriza nti tusobola okwawukana ne mukyala wange ngira bwe tuzze twawukana n'abalala naye omusajja w'obuvunaanyizibwa amanyi nti maka nina okubeeramu n'omukyala tasobola kuweza myezi 2 nga tawasizza mukyala. Osobola okugamba nze nja kukuba obufumbo bwaffe nga kyaki we yatugatta sijja kuwasa mukazi mulala. Era bw'olaba baddukirawo basajja bavunaanyizibwa tebava makooti yagala kuwasa mukazi mulala addukirawo kufuna divorce. Muganda wange bulwadde bwennyini tuba na buvunaanyizibwa. Osanga n'enkoko eri mu buliri bwolwoze waggulu nze kubuulira nze ogamba nga abaana ba Lion Island bakulikodingireko ewa tewekisusa nnyo. So Chameleone yoyo gundi ani kwankuttemu no speed nabadde nkyalina emigundi z'okugamba Linda Deni yadduse n'agenda ku TV live neyeekebeza akawuka olumanya lw'okubeera nti ebbanga lyayitawo n'abulamu yakomyewo nga akendedde yagamba ki ekiri omwana era omuliro gubaddeko ku ku TikTok ng'ogigoberera nnyo. Olunaku olwajjo yadduse ku live n'ateekayo yakebezeza malusu ku luno sibanya wakamalusu kakola bulungi naye kavuddeyo nga kali negative n'agamba mulekerawo mujjonkera ngati kankubuulire mulimu kye mutamanyi nzera obuntu bwa AIDS strip tisibwesiga neddaseho bukolera ddala. Ati nkubuulira nabona bennyini abasawo bagezi era bakugamba nti olina kukebeza mirundi emeka 3 lwaki tekaba final kamu. Era omusawo akwadvisinga nti okukakasa akantu kano olina okuddingana emirundi emeka
esatu ate nga n'abantu bangi be bagamba balina complaint omwezi bwe bagamba nti nze kankebera nga ndi mulwadde ne kaŋŋamba ndi mulamu. boya akantu Ekyokubiri njagala owulirize nnyo abantu wano oli takufeekinga ng'ebyo ebya TV nga samples zonna oziraba. Amaaso gano si masiru. Symptoms and signs kitwale ng'ekikulu mu nsonga zonna. Omuntu bw'aba ali ku ddagala lya siriimu ng'alibaddeko ebbanga ddene ne bw'omwegadangako majority tebasiiga. Nze nina families ze mmanyi ng'omusajja alina siriimu omukazi talina naye nga bawangadde emyaka egisukka 10 nga n'abaana balina. Wali okiwuliddeko? Badde ekyo nali mpuliddeko nti famire omusajja asobola oba alina ng'omukyala talina. Naye okugamba nti oli waamira eddagala tasiiga. Omukazi bamukubiriza amira eddagala lye noona amuadvising. Oluyita lutonza abantu basiriimu ojja ku consulting okuva ku badokita. Eriyo families couples ng'omusajja alina oba omukazi alina naye nga tebeesiize. Ekyo kyo kyekiri nali nkiwulidde. Naye nga ate beegadanga. Okitegedde? Bagenda mu bikolwa eby'omukwana ate nga tebambadde. Okitegedde? N'abaana ne babazaala. Ng'omusajja atalina siriimu kati omusajja w'atasobolera kusiigira bbaawe mukazi we siriimu nga bali mu coupleship n'abaana ne babazaala. Gwe ngamba otya nti tukakasize ku strip ey'amalusu. Kati ye yakebedde strip si ye yagikola. Era tukkiriza nti omuntu okugogga tekitegeeza nti mulwadde. Ate owuliriza nange era sigamba nti mulwadde. Naye saagala atuvuge supiidi. Atya Kyenjagala otegeere nti one amaaso si masiru ku signs na symptoms. Njagala atereeze butereeza byakola ki? Hayi kalina ekizibu nga ki yanditubuulidde ekimumalawo. Kuba ffe entambula gye yatambulamu okuva mu lockdown twagiraba era ne tumulabula nti kagende kadde oyo. Bw'oba wajja gye tuli ng'oli munene olabikako kyo kikutwala supiidi. Birowoozo ebyaki ayina ebintu bye ebiwalayo bye yakwata. Tetumanyi. Ebirowoozo ki? Pressure we yayitiridde. Akola business ki? Pressure we yayitiridde. Abavubuka mwegendereze. Pressure we yayitiridde. N'akikola live ku TV. Ekyo tekigasa. Ekyebuuzibwa. Ekyo tekigasa. Ffe kasita tukakasa obulungi nga symptoms abasawo ze baatugamba. Ne signs. Okuleka ng'otunnyonnyodde nti bannange nakola kino na kino kye kyandeetera embeera bweti yembeera okufaanana bweti. Mutasolomera kasiriimingiti n'akogga kayanja. Bwe yeeraba yeeyagala g'otuuke n'okweyitako kubanga lidiya zimayirira ddani bwe yeesanga n'omutuufu yoyo yennyini omutuufu. Kankubulire kino ayogere ekintu ekituufu ekyamutuukako. Nze just neebuuza ki ekiyinza okunkaka nti Zanero neekebezeze ku The Final Channel live. Ati wano olina bw'oyagala okukakasa. Lwaki oyagala otukakasa bye tutakubuuliza? Ekyo kye nasoose okwewuunya mu TV eri professional neegamba nti bannaye olw'okuba abantu boogera ku TikTok bangi kati presenter kajje live mweno show ne producer n'akikiriza weekebere ani gw'okubira akalango. Lwaki totuwa buyi mpapula zo za busawo kyakutuukako ekyo n'obujjanjabi bw'oliko. Ate okusinziira ku ddwaliro gundi mbadde ku ddagala lino kubanga teriiyo kukogga bwe kutyo kwa mirembe. Ate siwanditulaze result za pulesa. Naye ate n'abasawo bagamba tokkirizibwa ku disclosinga bulwadde. Ye musawo yatakkiriza naye gw'osobola kifire bongero teyakakasa ni mulwadde wa siriimu. Gw'osobola okweyogera. Omusawo yatakkirizibwa. Tutegeerayo n'ekirwadde ekirala ekiyinza okukozza omukazi omulungi mu supiidi nga bwe kyakukola. Oba wayagala muka musajja n'akuloga okogga. Abakazi bakumalawo wano eddogo eriri wano olimanyi nga likujwa mu musaayi. Mwana kusingirira omusangike ne gukunuuna ekiro n'emisana ogenda okulaba osazeeko. Nze just nasinze kwewuunya kikolwa kya kwekebeza live. Balina
akatale ke bateekawo nengamba omuntu ddala ng'omuntu tanoonya katale ng'era talina wakakasa bakasitoma simanyi bantu bwe boogera bye byanzukiza oli akiramu nti yawali futi mbw ate bwe yawali futi n'amugamba baseremu babalwadde n'amutwala ku ddwaliro amukebera onkebera otya nga togenda kundi ebintu byawano ako kosa akategedde kyekituufu naye bonna kye babala ffe twagala baga ntukakasiza nnyo ku symptoms and signs abavubukawo ne muvaawo kebeza maaso waliwo abali ku ddagala nga banyirira era olaba nti kuno okunyirira kwasikwa bulijjo tosobola aye n'ekirala stigima obulwadde buli muntu alwala lulinga luguudo kuba accident tosobola sekerera afunye accident nga naawe ovuga naye ate n'okwekebeza mu kamera nakyo si kintu kituufu ffe tunnyonnyola ebizibu bye tumanye nti ono muganda waffe alina ekizibu bwe tukuyambe ne tukulaba weetaaga buyambe tukakasa nga bw'otalina kye tuwogerako kikyotembeeya wajja olaga basirembu batera okukozesa ebiragalagala ebiragalagala naye osobola okukunywa n'oggwawo kituufu kati okuggyako ndi kati abantu nange kye neebuuza abantu bwe badakyusa ne bagamba kati bavudde kalwadde kati bagambye enjaga nga naye aleeta omusaayi nagwagikebera kuba kati buli okyenda kugamba nga ojja otukakasa tunaakomawa bwe tunaga nti baakuloga ng'oleeta maama finda anyenyamu akuyisaamu eggaali tankule mu nsaasa alabe nganda gye zigwa kuba kati ye president gye yataddewo kuba tukuze wano nga bagamba gundi mulwadde oyo muyimbi naye tebeekeberangako kitegeera so bwana ekyo abawala tubasaba kwegendereza mu bulamu ekyokubiri pressure gye muteekawo olw'obulungi bwammwe n'odduka speed eno obulwadde obuli mu nsi obusobola okukumalawo si siriimu yekka neno n'ebizibu by'otankudde ku babba b'abendi mwagala abasajja mubasanze bukulu n'oyagala n'omukazi ali ewaka omugguleko olutalo olw'okuba oli mulungi oyagala nnyo okukakasa nti omusajja yawasa omukazi omubi naye gwe tumanyi mukazi oyo ki ekimunywereza mu maka ne balyoka babalogolola okutuuka okubambula okubayisa obwereere oli akusindikira munuuna nze kankubuulire munuuna nekunuuna kino abawala obalaba module eyo gw'obiyita biragaalagala naye omukazi asobola okumukulogera n'abeera nga baamuloga baamuteekamu omuzimu gulujuuju nga si yanywa naye nga kamanyiiro omusajja akusanze ku sitesoni akusanze eyo mu biduula n'oyagala okulaga obulungi bwe obutwale n'omukazi ali mu maka ge nze ndalowooza n'ekyogeza abantu nugu omwana yakulaakulana ku supiidi oyo tewaliwo okukulaakulana benzi n'agiteekawo iphone biki enugu esobola oba ku bantu nga bagamba maama yegwosoosa okukola ku tv ya 50k bitulage bikyaliwo weebiri toyogeranga wenugu ate sida nugu omubiri gugenda Range Rover esigale mu parking negwe nero obulamu ku bintu by'e Kampala wano sekendira abasajja baveeyo nga ssente ezo bazikubye mu bintu ebitali bituufu blood money ng'omusajja kituufu agenda kweyambuliriramu kuteekamu kintu kigenda kutawaanya bulamu bwo paka lw'olifa basajja we bali wano aba bawala boolaba afuna $5,000 pa show n'avuga emwero okujja obujja ku station anywe emisufuta ga $3,500 naye nga azze kukolera $5,000 wali akubirawo kalango okitegedde kati supiidi eyo bagenda ne basisinkana abantu abazirina naye ng'ate bweyambulula abaana we bali wano bakeera kweyita ba big spena nga talina gy'akola sente ezaabwe za mu nsawo alina ekizaala sente n'ekyamusaba abakazi otegedde embeera eyo kati si abaana baffe balina okwegenderezaamu era bw'olaba omukazi adduka supiidi wano mu byenfuna nga inkamu ntono beera n'okwegendereza mu bulamu tyamu bw'oba osobola okumulabula nti supiidi eyo oddusa ennyo towaaba wano waliwo ebinoonya basirebuleti so ekyaleese abaana okujjonkera Linda Dani supiidi kwe yakulaakulanira naye wana tulage aveeyo averifyinge nti ddala bye yafunanga mu mangu akyabirina ate kati awo mutandise namukuba mu ttooki ku bugagga bwe mwamukubye mu ttooki ku bulamu n'abakakasa nga mwomulamu tukimanyi bulungi nti ekitwala omubiri tekiyinza kuleka Range Rover mu lujja
Ekyokubiri twagala nnyo tukakase oba ekyaleeta emwero ne byonna bye watulaga bye wafuna amangu si kye kikutawaanya olwaleero. Ate kati bano abawala be bandirabudde nnyo abawala abato n'ayogera ekituufu si kutukonfamingira nti tolina siriimu ekikutawaanya ki ng'obadde weeyagala wano ki ekikutwala anti bawala bannange mwandaba engeri gye nnakwatamu obulamu n'okwesiga buli omu emmotoka nafuna za mangu naye nafuna omusangiki ogunzijonkera waliwo ekinyonka ebbeere negwe basajja balina ebisiraani olya sente z'omuntu wano abo abaana balina esente embitirivu nga tebakola kati kankubuulire ennero ogenda n'owulira abo abaana ne babbaabo abavubuka nga muwadde Range Rover naye nga talina bizinensi Kampala musango maafu kutuuka mu bibira by'e Congo najja n'asaasaanya omwezi gumu n'addayo buli gwakyambaza abantu balina ebizibu wano abawala balina ebibambadde nga tebasobola kubyeyambulula oli yamuyisizaamu emijini giri wano buzamu omusajja yamwebakako alina ekimuyonka embeere alina ekimunywerako omwenge abaana basosolaite abo bazibu Miki walabye Range Rover obulamu obwo bw'amangu obulamu obwo bw'amangu ye problemu gye tulina Range Rover ya Miki nagyogeddeko one kuba kiraga Shumba yabalaga Range Rover ono yabalaga ezo kati Miki yataddewo Range Rover n'erinnya lyako Miki musajja wange okuleka ng'ali mu video shooting naye nayo simanyi bw'agenda kugifunamu kubanga sente ze yataddemu okolako ka number plate osobola abavubuka bamanye ebbakuli y'ensigo zitya nga kasooli n'ogula kasooli ate wali wagula Range Rover n'omuuza mu kugula ensigo za kasooli Miki simu zitufa ne tasobola kugula Range Rover kyekisooka omuntu atasobola kusasula waasula yagambye omuntu atalina waasula okyali mu apartment za Landlord wo bamanelenda bana abasolooza ennyumba omanyika ba Landlord tosobola na kumanya nannyini enju naye waliwo abo babulooka abo ba property dealers bakyakonkono oteekeko sente za mukama waabo tolina kyosobola kuŋŋa nti ogenda kugula Range Rover agikozesa eki Miki obulaki olya ng'olamuza mbwa nzungu ojja kuswala njagala gikulaga wano ku kikeni era yagambye abajjonke ate oliriza nze kyenzikiriza Miki ayinza okuba balina ennyimba ezo ze babeeramu ne basupaisi Diana ayinza okuba alina oluyimba lwaleeta naye ekya Range Rover ati nkubuulira Miki opangisa omuzigo gwa mitwalo 25 gule Range Rover ya biliyoni emu Miki yabakubye Justin bino byakukyamuukiriza mmwe mujja kukkiriza neffe ngaffe abaludde e Kampala tukimanyi bulungi nti abo abavubuka batalina gye bakola ogiraba yiyo Miki tasobola kugula Range Rover onoogaana kukkiriza naye ng'omusajja Miki ate oliriza ebyo babikola kuwundiisa mmwe esooka weebuuze nnyo omuntu ono agula emmoroka gye bagamba ya miliyoni nga 8 akola bizinensi ki comedy amusasulirawa Miki yakola yakoze ekivulu tubale sente zava mu kivulu nga nezategeka ekifo teyasobola kuzijjayo ate ekivulu kisobola otaleeta sente naye sponsorship deals ez'enjawulo kuki alanga ki ate njagala bintu byonna bw'oba obyogera obirowoozeemu abavubuka bano twandibateeseteese ne tubagayidinga kiki ekyokukozesa obusente obutono bwe bafunye ne bateetega omanyi bano be bantu bebaga nti kati ngenda kuwa akalango k'amamotoka neyeefuula nannyini bondi okitegedde kati Miki gwe mmanyi musajja wange omunaku nkoko eniera mutunzi nkoko eniera mutenzi okyasula wa mama namo mu kiwunya opangisa nyumba ya 25 tosobola wadde okusavisinga Range Rover mbuwagiwa uninze kale ne bwe tuba tukangamu ku mizimu gya kika muganda wange toyiseewo nnyo ate kumulira
mpulira abavubuka balaba sayo miki mulaba yasoka kwekubisiza ku apartment za musajja bifaananyi balina obuwala bwe bapulizinga abaana babagagga aba batanoonyereza mbu yataddewo Range Rover ekisooka basiru kati eze namba eryo erinnya Miki waliwo Range Rover ezitambula nga ziriko Miki togirabangako nze ndabye eno yiye tosobola kufulumya linnya ng'olwedde gyeri mu Miki ng'alwedde gyeriri Range Rover temugirabangako eriko Miki kati kugamba ye Miki yekka singa yagifulumiza ng'eriko banga Miki 2 3 Miki 4 Miki 5 Miki biki oshegedde awo nandikiriza ne toyinza kutuwa linnyo olwedde lyagazeetingibwa kati omanyi bagenda ne batuula okwo ne bafera kubanga si yeesoose atubuulire gye yasooka okuteekako Miki byemudaabuli eririddawa zo namba puleti zisuuka bukyusi duli ate tugenda nakubasuwinga abo you are joking with me Miki yasooka n'atulagako emmotoka nga BMW X5 yali mwaka nga 2 yali nga 2 ezo BMW ez'ebitaala ezo z'Evogue nga kuliko erinnya Miki kati akulaze nti avuga Range Rover yagiguze eriko erinnya Miki mbuuza abagazeetinga eri n'amapuleti yakyuse bukyusi ne bagiwa emmotoka ndala kuba tekisoboka kuba n'abavuga emmotoka kuno eziriko Miki bangi abagaga bo mu kibuga naye ziraba zi Miki 72 Miki tokyayinza kufuna linnya Miki ye yalijjeewa naye n'ekirala Miki akola mulimu ki nze mbadde njagala giraba wali mu kavidiyo nga agivuga atulage ku logo book naye ne logo book ya kipuli yatulage namba puleti zayo entuufu yeeyo ekyo Range Rover ekyo nakyo kyaliko namba ekyo ki BMW nakyo kyaliko namba puleti yeriko Miki naye nagenda okukiranga kiri ku UAR gwabana ba social media just bakutiisaamu no tewaliwo kuntuyisa kubeera bagwandaba kati obusente bwe yandikuttawo oba simanyi kubuwa amaana bannasa kumukolerako kaliko Miki obadde obugula mu kiro y'ensigo nakole kyasi nogenda noonoonya ekisanvu mu season gye tugendamu yankuba n'olima kasooli bibisobola okubaako bye bikugattako naye okyapangisa oli munaku nekyogenda okulya enkya tokimanyi oli nkoko eniera mutenzi mbu waguze Range Rover waguze Range Rover nkubire nnyoko omugambe ki mubuulire biri ku social media omwana ayolona sente nekikukubira obukubiro nnyoko kimukaddiyeeko oli Kampala wetenda sente nga bw'oli big spender kana ikolo yo mazazirandiro ndigwe Miki munnyonnyo muli myezi 6 tosasula renti oteeka manya ku mmotoka z'abantu just watidde buti the problem is accessibility nze nina abaana abannoonya bangi ayanja tuwe ku bizimbe byo tuwe ku bye bifaananyi for what lwaki mugenda mu bulamu bwe mutali lwaki mulivinga ebirooto bye mutali sooka okole okola bizinensi ki Miki gwatalina wadde omudaala gw'embizi Kampala akola business comedy amutundawa online esasula Miki eyagwedda mu TikTok esasula abaana bamanyi bakozesa ba PayPal bafuna omuntu ebungereza ne bakola yasingako Afulanda yakutte TikTok Afulanda wamaanyi okusinga Miki simu zitufane kaya nakasajja ate kubuulira yasingako ku TikTok is it trending ate Range Rover tojiraba buli wamu ndani nkubuuziza BMW is a trending center BMW is a fulungu ogera ku Range Rover oleta nowankadde nowa tayinza ofubutukamu emmese a trending center nowa ya trending center ng'ole gavumenti ewe ku bakozi bayo emmotoka nina omukozi eyampiseeko ne nuwa enkadde ng'eri bw'asiba bw'ati eyinza okufubutuka mu adde wano wakyo bankebedde sibu yakekebedde entambi nga mpeereza nkakubira akefulungu kampulire mpulire
Sigombwat. Ne Mr. Fulungu. Omanya Fulungu gwe kala lyayo. Dini yali nechoya. Igana ligomegari. Dikola isa ngejuba. Fulungu olimanya. Fulungu ndimanya. Ngejuba nikola. Neke nziko kumanya ki nyingi neki ekikola ama. Kabadde kanzise kano. Egira negira busine. Ate babina ate byavoddewa. Anyway, nga tumaliriza. Mpuuga twali wano kushe asembayo n'ogamba aliyeni sikini. Finito. Beera mwegendereza abasajja tebakutunde wa Museveni. Finito. Mpuuga yakuzeemu n'akuba olukuŋŋaana n'agamba katayagala ebibiina byonna ebiri mu opposition. Aliyeni sikini finito. Byekuŋŋaanye bigende bifukamire ewa Pulezidenti Museveni biteese butya bw'ayinza obbiwamu obuyinza mu ddembe. Tugamba naye. Nagamba ninze gye boolekera ndabayo. Abo banoonya byabwe kudduka mu byabufuzi. Nina omukulu wamu eyaŋŋambye nti baalamuze ebizimbe ebweru. Kubanga 2026 Abedi ayinza okuweza wadde butaweza wadde 1% ne family tejja mulonda. Ku bw'MP. Ku MP. Tajja kujja wadde ku bwero si 1. Mpuuga ayagala kujja ku bwa president. Nene 0.0% tajja kujiweza. Buli wagenda okutuuka bagenda kumutwala misini. Kati abo basajja bonna bategeka butuuze bwabwe Bulaaya. Banoonya z'amangu. Gurupu yonna nga bwe bagikwata ne batwaliramu n'ey'abenkoola baagala kugikuba mu maaso ga Museveni. Yagambye opposition bonna. Ati namuwulira. Ne bamubuuza nti Aliyeni Sikini ayina omukisa gwe yamuwa mukisa ki? Mukisa ki? Tewabulira. Akutte gurupu yonna ayagala kugitwala mu maaso ga Museveni nabagamba gye kiggwera. Second, tolina kyogenda kuteesa na Museveni. Eyakusookayo Nobert Mao yajjayo ki? Ate abantu beebuuza waabaga aleese opposition egenda eteese ne Museveni. Mao we yali mu DP n'agitwale wa Museveni ye yaddukayo n'agenda mu Nuupu. Kati ate lwaki teyazzeeyo buzi? Confusion. Ebintu tubitegeera. One, Mpuuga alaba nti abaayitamu balina kye bakutte kye bagenda nakyo kuba abo tubasiibula. Bamao ba Opposition essaawa eno eri mu kweyubula. Mpuuga bw'abalamu nga Nobert Mao ne banne abaayingira. Balina kye balina mu nsawo. Masomero bagazimbye, malwaliro bagazimbye, apartment bazirina. Nagamba nkwata nti ekyange nange ngende neeyubule nemegenda nga. Nasesikidde kaneewa. At least kati kangende misana nga bali bwe bakola. Kubanga Mao bamugamba atutwala ate wa Museveni atuweeyo. Kati olwalera message gy'oleeta Mao gye yalina nga muli mu kibiina ki ku kaadize ne mubuukayo. Kankubulire kino. Aba basajja bannabyabufuzi kulwanisa balala. Balina okuva mu byabufuzi bya Uganda. Nti nawulidde nti gundi azze nange kanzije. Ekisooka bo bazze beekutula bwekutuzi. Bayinako ekibiina ky'essuubi olwaleero bali mu birala bayina DP buloko bajja kati bayinza n'okutuuka 2026 nga bayina kirala beekutuddemu. Abedi ayina kike n'empuuga ayina kike n'empuuga ayina kike naye nga anyway fe tubeegesa amaaso era tubatunuulidde mu byonna bye mukola kasita mutatwalira mu bulamu bw'abaana Uganda nene famire zammwe nnene ekimala lwaki temuteeseza ezo? Nze kankubuulire nzikiririza nnyo n'omuntu omwerufu agamba nti nkolagana ne Museveni naye ate nenkyawa nnyo omuntu eyeekweka emisana ekiro n'agenda wa Museveni. Oyo muntu aba wa bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu bonna. Kati empuuga ye si wa bulabe. Yamaze okutulaga. Anti kankubuulire kino ati ayita mu byakwekweka. Kuba tulina obuwumbi bwe tuwulira bw'atavaayo kunnyonnyolako. N'ebitaano yasooka kubyegaana. Kati tebituulangako ku akawunti. Yamala n'agamba byajja mu mateeka. Biri ebya bonasi loza yayita tegedde. Bali bamutwalagana okusooka yaganze sizifunangako. Singojo bwasirigirira munagana kati gye nazijje banandaba batya n'agamba nti byajja mu mateeka. Bo bennyini ne beetwala mu kooti. Abasajja bagezi toyinza kubasobola. Bobi Wine ye mugezi. Mwamuvunaana mbuno
yakola bubi nnyo okugoba mpuugo munaabira mu maaso teebereza nga teyali tamunaabidde mu maaso ng'aleese kati ekiteeso nti tugende tuteese struggle yandibadde tewedde Bobi Wine yabalabirawo naye newe be b'Abannayuganda ekirala njagala tubeere buli tukola programu eno twetaaga okuyambayo omuntu omwomu okumuyamba mu ngeri ki tusobola obutaba nti tuyamba kinene naye mulimu abantu baffe ababonaabona eyo programu tulina okugifuula ey'omugaso eri abantu bonna nga tubaddiza tujja kubayo omuntu gwe tuyamba so bw'oba gy'oli eyo nga weetaaga obuyambi obwangungu nga ki bwangungu mubaamu oli njagala le nti wa myezi 3 ng'ennyumba tosula muzaala kizale omuntu tujja kubeera nga naye wano ku pano eddakiika 2 tumuwobwe tugende maaso ne programu gwe tokkirizibwa oyagala kubanga mpuuga kwegabira ebintu by'okugaba osooka gaba abakyala abo nazaala omwana omusajja tandabirira tusobola okumuliisaayo omwezi programu eno tojja kukiyiya mujja kuba enamba y'essimu enamba y'essimu oba gy'oli nga ddala weetaaga oba olina eyeetaaga bajja kumuleetanga wano obuyambi bwaffe bujja kuba bwe buti sukaali omuceere akawunga sabbuuni buto ebikozesebwa byonna mu maka muntu byasobola okulyako emyezi ofuba nnyo obutasula dduuka lyaffe kubanga kwotandise okweyogezeeko ndabidde dda items zonna otunudde mu dduuka lyaffe kugenda sikayo tetujja kikkiriza tugenda kuba tukwatira kwabo abantu anyway jokes aside ebintu biri serious olina okubanga ddala oli genuine weetaaga obuyambi obusaanaako president ajja sobola okubanga tebugenda kubanga bwa ssente mu sheno obuyambi bwaffe bugenda kubanga byakulya kale wetwe badde Staff Ever Uganda Limited gwayagala okugenda ebweru waliwo mirimu kikati so esaawa eno twetaaga bakirina ng'osobola okugenda okuba ekyeyo twagala baana nga basobola okukola ku bisaawe by'ennyonyi bakirina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi myaka 21 paka emyaka 36 ku nooti n'ennamba ogiteekawo so kuba ku namba ezo bakulagirire interview zigenda maaso ate nga kasente kooteekamu nga viza ekuli mu ngalo kale wetwe badde olunaku olwaleero we out